Kale mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako ne musubscribe nga ne mugoberera. Agange nze Waso Emmanuel omukutu Trust Media Uganda. Muli mutya mikono gyange baganda bange mwena gye musinzira mwebale kubeerayo. N'okubanga mutwagala nnyo nnyini ddala. Nze Waso Emmanuel okutuusaako bino byonna as usual. Okubanga tubinyumyamu ne tubigamba ebigambo as usual. Biva Organic Access Building ensonga za kujjanjaba. Genda omusawo alina okujjanjaba ali omu Dr. Biva. Website ye Dr. Biva Jerry. Biva Organics. Ku Google kona kwali. Facebook kona omusangayo o communicating naye. Access Building kwasangi Balubaga Road. Munange omukulu amanyikiddwa nga Tama T Amale obago muita Tobias Kafero. Onakulegulo yagonze nadda ku mavivige. Omuzungu achita back to my roots. Ndoza kayimba lake dube neko yakayimba. Nyinga kendalabako mu nyimba ze nga bakaita back to my roots. Azeyo ku butaka kunono giyatandikira asobola kubanga yeetonda alabike nti azza obulamu engulu. Kafero topic omita Dr. Tiamale yatandikira ku radio Simba fokrat kukumumanya nga kwakolera ku program y'okumacha saako ne skits ze yalingaza nyezo eza Tiamale nga ajagegenya omukulu Tamale mirundi. Bwe yaveeyo yajja ne idea ey'okutandikawo gye bayita Volongoto YouTube channel ne Bizonto bye mulabako essaawa zino. Omukulu banika ideology eyo yagenda ekula n'ekula n'akunganya banne Basabazonto n'abasigadde ne bakola ekintu ekinene ekyawamu. Wabula oluvannyuma ku mugendo yasalawo n'agwawukanako olw'embeera ya politics yalaze mu ggwanga n'asobola okubanga abaawula. Balinga bana Bopeto n'abalala baasalawo basigale mu kiri. Ono n'asalawo n'agenda ne Volongoto era inagamba avudde mu group yawe olw'obutakkaanya bwe baalina obwa politics oba bali political. Ono yasalawo n'egatta ku kibiina kya National Resistance Movement nga yagamba nti yasomera ku school fees za State House tayiza butawagira President Museveni. Bw'atyo yasalawo n'atenga decision yogenda wagira omukulembeze w'eggwanga alabike nti amukubira ekikopo ku side y'okumusupportinga asobola okuba nga afuna obululu adde mu ntebe ye. Bwe batyo bayawukana olwokuba YouTube channel ya Volongoto yalagi owninga yagenda nayo. Bizonto ne bitandikawo gye bayita Bizonto Comedy YouTube channel endala era bo basigala bakola ekyo Tiamale kye yayiiya ekya Bizonto Sabazonto n'ebisigadde ne bakikola. Bwe batandika okukiddukanya kyatandika okupiikinga ovulisi tuzaba kubanga 2014 ebiseera ebyo bakitandikira. Kyatandika okupiikinga mpola mpola ate ekya Volongoto ekya Dr. Tiamale kitandika okuba nga kigwa. Ekyaviirako Tiamale okugwa kwe kubeera nti yalasazeewo asidelining n'ekibiina ekiri mu gavumenti ekya National Resistance Movement ate nga mwenamu ekimanyi bulungi nnyo nti kyali kirina obuzibu n'abantu. Ku ground obuwagizi bwali butono naddala ku social media n'awasigadde. Bwe batyo bonna abalaba internet n'abawagira n'abagoberera weevu yali ezze nga okusigala ku internet ng'ostandinga ng'olina kuyimirira ku side ewagira Bobby Wine oba People Power. Omuntu yenna eyaggulawo channel oba Facebook account n'asalawo wagire NRM teyasimattuka. Babloga bangi baagwa, babloga bangi baalinnya eddaala, baserebu bangi baagwa, baserebu bangi baalinnya eddaala olwa weevu eyo eya People Power politics eyaleze mu ggwanga eyatabula ebintu mu byonna. Bwe batyo omukulu amanyikiddwa nga Kafero Tobi eri gyali agenze batandika okumuwa incentives ezaali zeetagisa bamitiza omukulembeze bamuwadde ssente scholarships ebisigadde batuuka n'okumuwa ku motoka awo gye bayita Benz AMG ne bagamba eyo Benz bagimuwaddeko okubisaako bifaananyi si ye era ne status ye n'ekyuka nga yeeyita status Benz yali ya black ne bagamba emmotoka si ye kubaza emmotoka ya Tobias Kafero gyavuga ngimanyi motoka kika kya Probox oba Succeed kamula katono bwe kati which is okay kuba kabaka ke. Bwe batyo amaanyi ga Dr. Tiamale gatandika okukendeera okuva ku Facebook page ya Volongoto erandika okugwa ku speed y'ekika ekya waggulu. Abantu batandika okuserengeta kubanga yali asazawo preaching enjiri ey'okuza government ku muntebe ate nga government abantu bali bagikooye. Bwe batyo yatetenkanya n'ageza okubanga blogging. Of course yalina attention yawo abantu basigala bakyamufollowinga
nenga afuna negative comments yavumwa nnyo yalangirwa nnyo bamvuma obusirusiru n'ebisigalidde bwe bati omukulu ekisooka yali amanyi nti yabategerera bonna ng'amanyi nti wali babavudde bagenda kugwa endowooza yali enkyamu politics yalaze balina okuba tebaali nnyo famous nga ye ababizonto wabula baatekinga side erowoozebwa nti eriko abantu ye side ya opposition e people power eno namba ze za YouTube bwe zagenda nga zikka ezabali nga bwe ziri nnya nga bw'okiwulira zagenda nga zikka ng'ezabali bwe ziri nnya Facebook pages n'ebisigalidde byonna byakkirira emisinde ku speed y'ekika ekya waggulu ennyo era nga bwe twogera essaawa zino nga bw'otutuukidde Katonda ku lwaleero video omuvubuka ono Tobias Kafeero zaateekayo nga sinaba nagenda ku video ze nitugenda katono nnyo ku basubscriber yabakweka oba nasemba okubalaba ng'ali mu mitwalo 3 bwe bayawukanira wetuukidde kati ng'akola video 11 hours ne bagenda views 10 anamwemu 6 days ng'alina views 640 yakendeera bw'ogobera statistics ze video ez'ennaku nga 30 emabega balanga mwezi mulamba in fact sina mwezi bala video za myezi ng'ena ng'ogobera ku channel ya Volongoto ya Dr. Amale taina mu video esuka views 1000 ku record ye level ko yagwira yatuka kisera nga ne bateka ko ebintu ku pages ze abantu ba commenting nga tebacha commentinga nga banyivu nnyo jali bwe batu yagenda kirira mpola natetenkanya kino natetenkanya kiri nenga tewali kitambula yadde nakatono okusobola okubaako we batuuka munange bye byatuka ku mwana mulenzi amanyikidwa nga Dr. Amale wabula bwe yagenda ngagwa bana balenzi bano bo basigala balinnya to an extent bafuna video ne batuka n'okutuuka mu ba subscribers emitwalo 10 ne bawangula na award so nga tali abatandikira idea eno awata nana ku receiving up to now video z'abana basajja basunulira mu 20 hours zibera mu views emitwalo 27 mutwalo mulamba gumunya bwezi tyo bali very high nnyo zezimu ku comedy projects ezili successful naddala mu season eno eya COVID-19 gye tubaddemu buli video gye bateekayo trending era nga bafuuka very famous ne batuuka n'okuba nga bafuna program number ku TV ya Spark TV buli lwakutaano babeerako ne featuring ne bakuba n'ono yafuna omulimu ku radio n'ebisigalidde wabula teyasobola kubanga ate atuukiriza ebigendera bye ne goals ze bwe batyo career ya Dr. Amale nebanga esebengeredde abadde nga wali nenga yeebuzaabuza ku radio nga takyali w'amaanyi nga bwe yali programs za TV zonna nga zaagwa ne bakwadde mu bukedde bamunyigamu abeeremu wabula nga takyalina impact gy'ateeka community takyasobola kuba ko kyateekawo kyanjawulo oba kitegedde bulungi nnyo wetwogera kati nga ne wowe osazeewo n'oggulawo amabaala disk eddemu etokote comedy eddemu anyooke Tobias Kafeero wagomita Amale abadde takyasobola kuteeka show nefuna adda abantu 30 okujja nga family ye comedy skits zonna ze yali akola zaatuka ne zifailinga out obulamu ne banga bukola ki bugenda banji bamugambanga nti oyere kubo kuttefu wabula yagano biwuliriza yatukako n'okuva n'abalumba n'abayita abasajja bakulu n'abalangira buli kimu n'atuuka n'okubayita abalogo bwe bati omusajja mukulu ono eyo nkuteberetebeddemu a short journey of this young gentleman Tobias Kafeero gumita Dr. Amale n'okutuuka olunaku lw'eggulo lwe yeesitudde n'agamba kaagende mu maka ga Radio Simba Bizonto comedy gye bisangibwa n'atuuka n'okubafukaamirira Yetoonze olw'ebyo ebyaliwo bamuzzeeko omukisa omulamu buddemu butambule alina okuba nga bwe yatuula n'abamubalira omuzannyo guno bambuulira amazima nti blood swallow a humble pie go back to your roots genda otondera abasajja oddemu ofune popularity mu bantu ekibuzo kiri nti okwetondako kunaamuyamba tekumuyambe kyakwiga kyekiva mu story yeno nti we always make decisions in life buli omu asalawo obulamu bwe bwe bulina okutambula era buli omu yamanyi kikyabagoba mu missions ze wabula this the way tutomera ne tukoleramu ensobi ogutali musango Tobias Kafeero yagenda okukizuula ng'alaba ye bw'anaasalawo n'ayimirira mu eyo project n'agenda ku side ya government ajja kusobola okuba nga succeedinga banji abagenze ku side ya government sente ez'awamu bazifunye bwe ziba sente million 10 basobola okuzikuwa omulundi gumu naye obeera ofiiriddwa kyonna ky'obadde ozimbye ofiirwa abantu omusajja yagamba nti people power yaleeta slogan yo ng'alinga asaaga
ne amaanyi g'omuntu gaba mu bantu. Temiliyoni 10 baba bazimuwa oba 5 zonna zibamuwa zitamanya zino kubanga zaggwawo, but bo bamala okuyisawo ekyawe ne bagenda mu politics ne bawangula. Can Dr. Amale still survive without the power of the people? Kale bana bawansi eno bakuwa butini ne bakuwa emitwalo 15 ne bazikuwera ebbanga ate bakuwa n'omukisa okwenogera. Naye kati olwokuba banyiivu ne politics yatuukana n'ekintu kino okeera ku makya ng'onoonya ne gwewoolako emitwalo egi nga okugamba gwe wagenda mu gavumenti tugenda zikuwa because of that. Oba kitegedde bulungi nnyo. So politics bwati bwakirinze off industry. Ba bloggers abali abakabi bonna ba Ashibaga Kato ba bano full figure flower blogger abayimbi abalina amaanyi ba Big Eye ba King Michael, many of them ba fading out. I believe ababalira Dr. Amale omuzannyo guno bagumubalira bulungi nnyo ne bamuteekateeka ne bamugamba omanyi ddayo ku ground swallow a humble pie kiriza okuswala weetonde oddemu ofune sympathy y'abantu, of which I think sympathy nzo okuddamu n'agifuna. Nze Waswe Emmanuel.